botandika kuno Okola, when people see you making a lot of money, they start cross-checking. Kati kino kyankubulya ndowooza ya muddugavu. Oh no, gundi yagize bwati. Nawe yafuna sente nyingi. Do you know how much it takes for someone to come up with an idea, naji building and naji selling? Kale bwoba olaba where they are getting a lot of money. Go and do it. Go and trying to do it. Bona akigezaako n'okiraba how much it takes just to sell it out there, you can respect and know that they are worth the money they have been given. Bwebanga government is about, why not you? Nawe beera obazikuwe. Nga tonnaba kutandika kulaba mula omuddugavu yeefoosinga ennyo okukkiriza nti no, like there's actually a success story. It can happen. It can happen, and not for other people. It can happen for them as well. Byebino ebitujjano ne tutandika okubitembeeta abantu nti no, you can do this, you can do this. Oli bw'akiraba nga tekikkirizibwa tajja kukisobola ng'addayo mu bantu be abamu programming obwongo. Abaya akatuula awo ng'oli atandika ng'agira gundi mwamulabye yafudde ali luddawa kati ali yavunda sente zibabonyaabonyeza ki mubonaabonera bwereere mubirekeewo muddeeyo mukole bwe muti. And whatever you impress upon your brain, yes, there are certain things we have to know, but what are you feeding your brain on a daily? Olina atandiko kimuteekako nti no ukimanyi nti abantu bakitegeera dda nti abantu bonna abagagga babi. And it's always in African setting. African setting, abantu abagagga babi, abantu abagagga balogo, abantu abagagga basaddaaka. You see, such things don't go to waste. Bigenda mu bwongo obwo, it registers, ate kibaako ne kye kikola. Omwana n'akulanga tamanyi nti nno isokka okuvulubana, isokka okulwanira ensi nga atagenda kugivaamu, as long as you are not hurting others. Because at the end of the day, the amount of money you have onto your account, the amount of assets you have, it will by all standard affect your life, your education, your kids' happiness, the quality of life you live. Kubanga ajja kusala wo ogenda abaana b'okusomera eddwaliro lye bagenda okutwalamu, engoye z'oyambala, perfume g'oyambala, n'abantu engeri gye bagenda okulaba. Like it or not, whoever sold you the idea that is bad, is not good, is even what have you, sold you a wrong theory. That is a wrong doctrine. You see, we just have to learn how to balance life. That's how it should be. Simple as that. Just balance it. So when you go there, notandika okuwuliriza omuntu ng'ali one-sided, byebizibu byamugenda okusanga, agenda kikubulya, and they are going to sell to you that idea, you believe in it. Bw'otandika okukola sente, kino kigenda kubeera bwe kiti, bw'otandika okukola bwe noddayo waka n'otandika kusinza mutonzi, sigenda kukola bwoti, sigenda kuvulubana. The world is waiting for you to stand up and be counted. Osobola okufuna omugabo gwo, osobola okubeerawo, ekinaavaamu kigenda kubeera ki? Ogenda kutandika kusabiriza. Bw'onaatandika okusabiriza ogenda kudda mu kibanyimye kubanyiigira, ekiddako kigenda kubeera ki? Egenda kubeera fitina egenda kubeera ki? Saagala kubasemberera, saagala kubakolera ki? Ku ffenna ani ali evil? Who's evil? No, you tell me, who's evil? What ideas are you selling to your brain?